Ndeka tumutambuze Kampala yonna ku mizikiti kwonna tumuwa abakazi. Tumuwa abakazi abalina ennyama ensava. Tumuwa abakazi abalina omubiri ogunyuma okulaba. Tumuwa abakazi abalina ennyama etaliimu ggumba. Tumuwa abakazi abatali kaabuuyi. Oyo omusajja tugenda mussa amagulu. Tugenda kumuwa ebisambi oyo. Asem bisambi nga bebikanga bulangiti. Osagane nakangu. Tugenda muwa abakazi. Bebayita abakazi afumite mu nnyama ensava nga alinga alimu mucungwa ayingira nnimwet. Afumite Yes, ye mukyala Fulufigano yeeyongedde okuba ng'alumya Hajati Zuula. Oba binaagwa bitya oba binankomenkereza bitya ffe bwe tuli munnange okuba nga tugakutuusaako naye nga byonna bigenda mu maaso nga Fulufiga amaze okwewaana agambye kyagenda okukolera Haji Ali Haji Zuula nti akyakaaba era ajja kukaaba nti era bukyali naye nga byonna bigenda mu maaso nalabye Nalongo Kitone naye yanaabye mu maaso yagambye enough is enough nti Hajati mutadde nti omukyala nantabuulirirwa nti newomubuulirira kino ndowooza biyita wano ne bifulumira eno nti omukyala omugamba kino enkya n'akola kirala nti okuva n'olwaleero temumbuuza ekintu kyonna ekikwata ku Hajati Zuula. Nabuulirira nembako wenkoma sinze maama we ali naye muntu mukulu amanyi byayagala ne byatakola ki ontegedde bulungi temuddamu kuntaaginga mu vidiyo n'emu kati olaba omuntu ebyabikolo bituuka ku muntu nga wamuzaalamu nga n'ennyumba gyabeeramu ki kati gwe yafumbirwa ennyumba y'omukazi gye yazimba edda kitegeeza bwanyiiga akyayogera n'ebirala mukama batatuyambye ennyo wangi kubanga obusungu bwalina ndaba ayogeza bungi simanyi kye kyatuuseewo wakati awo kubanga nawaliziddwe olwa message nyinyi ne mmukubirako nangamba talina buzibu nagamba ali okay nangamba ndi fine tolaba nga ali depressed naye waliwo nammenyera abantu abadde basusse mumalako emirembe ngali nange sibalinaako magezi kuba omuntu gwotazaala olaba n'abantu bawabula viki naye omuntu okutwala by'omuwabudde akyesigaliza ndi waddembe viki okuwabula ti omuwala oyo muleke n'ogaba maama yadde aŋŋambye naye sijja mmuleka kati saagala abantu mulowooze nti ndi maama wa Hajati oba ndi mukulu we tize nyina omugamba buli kimu kyalina okukola ki kyalina okukola ogwange ogwokubirira nagukola nentuuka nendaba nga gulabika tegukyalina gye gulokola ki gye gweyongera kubanga omuntu bamugamba nti sidika nga tejeba kuba omugamba nti tujja kuvuma ojja kwogera natuuka nenkireke era nentegeeza abakola ki nensigala kimu kusaba Mukama tulaba ani yeebaka ku mwana w'omukyalo oyo olunaku lumu lukye ng'ensi emukoze eki ng'ensi emutegedde yesalayo ka gye nasigala okola ki okusaba kitegedde era temuddamu kuntaaginga mu vidiyo yonna temuddamu kumpeeza message yonna mbu Nalongo yogerako ne gundi ekyo sigenda kukikola kyenakola nakikola nenkikola ki n'oyawukana ne Zuula sijjukira nti ono Nalongo Kitone abadde ng'ali nnyo ku lusege lwa Hajati Zuula era be bantu abasinga obungi ababadde bamulwanirako entalo wali ku kkooti tubazze tubalaba nga beetwala entyaje ono Nalongo Kitone ne Fulufiga naye bannange juzi kyatubuukako ate nga tubalaba bali ne Fulufiga weewaawo ne tugamba eri buli omu abeera alwanirira muntu we naye olwaleero avudde n'agamba munaabidde mu maaso si kyayagala nti omukyala ngezezzaako ogwange naye ekikoze ki kinnemeredde ate nno nalabyeko n'abagamba nti omukyala ono ayina kaabala nti ekimukomezaawo mu mawulire n'atandika okulajjana nti simanyi baagala kunzita baagala kunkuba baagala kukola ki mbu anoonya ki visa naye nga twategeerako awo mbu era yali anoonya visa ne bigaana kati mbu oba oliawo anoonya asayiramu owange ffe bwe tuli tujja kuba nga tukola ki tugabawa ate okweyongerayo mu maaso n'ensonga za alien skin zo ziranze waliwo abagambye nti nedda ffe tetugenda kuba nga tusirika tulina okuba nga tukola ki twogerako naye nalabye omukulembeze w'ekibiina kya NUP omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu AK President Bobi Wine yavuddeyo n'agamba nti nze ebintu alien skin byakola tebinnuma era tebindya naye bambi nnumirirwa ye nti kubanga gye binaakomenkereza
nga naye oba oliawo alinga sipapa naye waliwo abagambye nti nedda ffe tuli balwanyi tetujja kusirika tulina okuba nga tumusuulirayoko ebigambo abamu bazze n'obubaka obulinga advise katusooke tuwulirize bagambe batya bibino mujase ukitegedde obulamu bwe nalimu nga tebukyamenya wabula ate nga bawala bammwe batabani bammwe beegomba ffe era nga kyangu nnyo mmukozesa kyenjagala kati bwe mba nali nsobola omulagira n'agenda n'asamba n'adda kyogamba wano nsobola omulagira ku by'eggwanga n'anzoleya obolowooza nze n'obonvuma ojja kundabako tojja kundabako era nze nsobola okukukyanga buuza bonna bensanze nze bwe nkusanga kiba kisima kyo kuba oba ondabye era nja kukubongako bubo gambe mwana kisima kyokka kuba nze ekigambo kyali wange yafa yaŋŋamba kigambo tekyasa mutwe just kiga onvumye ennoome kweri just tumanye kituufu ntoyimirira mu kkubo lya Uganda kyenjagala obbagamba njija nnyo wano nenjogera ebigambo bino tetwagala nnyo kwetimba mu kamera tetwagala nnyo kubeera mu masimu gammwe kuba twali tetwagala mutumanye nattumanye wabula twalaba nga kisusse ate buli lwemba nga simanyikiddwa mba mukambwe nnyo ne kati osobodde n'okuntegera oli nali nsobola okujja nenkusamba engatto n'owulira nalinnya nga totegedde nti nze kkubye naye kati oba oyita wiisi wali sita omuniga nakuyita General Gaddafi n'ogamba mwana sikyasobola nakuzzaayo yadde akasanga akamu olaba ogalula panci ogikuba omuniga nga faaniwo kati ate olumu kinnyiza ne ŋŋamba kale oba singa nasigalayo eri mu kkava olumu nze binnyiza ne ŋŋamba nedda ate bino ebibeera by'okubeerawo ng'abantu bakulaba nnyo naye ate oba oludda bya kidongo kuba bikulemesa n'okusalawo obuntu obumu kuba olimu abaniga abamu nga bo beetaaga gabiza guno omulembe mwana kale ate nze oba kale naye mwana n'ebintu byentunuulira kale obeera kuno n'owulira fala nga buuma Kyagulanyi osirika bwoti ogamba mwana kanne kakkanye nzekka kale nze n'obuba onvumye oyo nno ye mukulu amanyiddwa nga General Gaddafi omwami oyo nti naye yalikoko ku ggaali ya Alien Skin era yaliyoko kabanga simanyi era ye atavangayo n'amwogerako ekikyamu by the way era ne waba avuddeyo okwogera ayogera nga amubuulirira agamba kubanga twaliko bakyali mu nsonga emu oba endala ne twawukana naye wadde twayawukana mba saagala ate nteekewo kino njogere kino nedda nti si bwe bityo wetukola ye Eva ajja n'abalekerayo obubaka ng'abuulirira ng'agamba nti munange oba oli mugezi jjamu kimu oba bibiri yes obubaka bukyali bungi era tuneeyongera okuweereza abantu boogedde ki bingi nnyo bikyajja era kankwongere amazima notandika omuyisaamu amaaso mu ngeri bwetyo tuzze nga tukyogerako tuzze nga tukikubaganya ebirowoozo kati tetukyali mu mbeera ya mboozi Alien Skin ali mu biseera bye bigenda okufa so okugwa okufa kino njagala muntu akifuna mpuliriza Alien Skin bw'abanga agenda kufa anti tuli bantu era gaba maanyi g'abantu ekyo nkubuulira amazima sigenda gamba nti gavumenti kuba gavumenti eri ku sayidi ye ebirala ebigenda ova mu gavumenti ebyo sijja bitunuulira agenda kufa nga n'amuseta mumanyi naye nga muntu olw'ensonga bw'omala olumbagana Kyagulanyi oba osigaza option bbiri kudduka mu nsi oba kufa biri ebi biri bibiri kati abamutemula babeera abantu ate abatali bannuupu naye babeera abantu kati Alien Skin mugambye ekintu kineeno ffe tumulabudde ng'abaganda be nga gwe twagaliza aganya okukyuka aganya ottereera buli kanaku ayokya bwokya kati kyasigaza kiri kimu Alien Skin asigazza kugenda mu ttaka kati ffe era ojja kuwulira nga ffe tugaba bugambi kibadde kimugwanira ate nga gwomulinako obusungu bungi anti bane gavana bamuwa budde bagamba nti ali mu budde bwe obusembayo era mbu ennaku ze mbu zigenderera mbu kubanga ebintu byakola bwe mutuufu biraga bulazi nti
waliwo ekitali kituufu. Nkyakwongera obubaka bukyali bungi. Alien skin wagwa byagwa. Olaba nga amanege bekakyane alien skin olinga manege. Ne kati mpuliriza. State eri mu kukozesa. Fe twagala okujja mu buyinza bakuwadde power. State tekirina buzibu. Bannayuganda nga bennula. Balikyalako ne wooli beerooli. Toli bayinza. Bannayuganda nga bafuna eddembe lyabwe. Kubudde buno okkirizibwa okukola effujjo ntukulabanga abadaawa tetuli badaawa gy'oli ttaano gwe mudaawa naye bannayuganda nga beenunula. The time will come. Bajja kukyalako ono ne bwali bamama bajja mulinyira ku ttaka. Bajja mulinya abenga chapati. Mulwana muganda wo ttaano. The time will come. Oli ku bannayuganda bali mu nnaku bomanyira si Kyagulanyi. The time will come. The time is now. Nti munnange ebigambo bingi naye ono omwami avuddeyo n'abagamba nti bannange eno seetaapu baagala batulindirawo batukuumirawo bwe tutyo nga tuli mu kino kwegamba nti batutaddemu akantu kubanga bakola ki batubuzaabuza ffe tubeeremu ebyo kwogera ku ebyo nga bo balina kye babala. Alright. Abaana b'enkyukakyuka ebyo byonna ebigenda mu maaso bye mulaba eyo seetaapu bali mu kusettinga up bagala kutulabisanga ffe abali mu lutalo ne alien skin. Ebera alien skin byakola waliwo ababimutuma bamugamba genda obakyokoze bakuddize bagala tulabisanga abali mu lutalo nono gayi nono muli w'ebikoola bagala kutussa kweyo level eyo level twagivaako. Era obadde weteekateeka ng'oli wankyukakyuka nga weteekateeka kulumba emundu zizzeeyo bagala kutulabisanga abalwana ne alien skin. Bagala bakerecha bagambe ndowooza mulaba Museveni bamuvaako kati badda ku alien skin. They are fighting alien skin. Ebyo nabyo ebigenda mu maaso eyo setup eriko n'abantu ababibala bikola we bato bagala kutudegradinga bagala kutukakkanya tutuke ku level nga fenne mundu tuzijje ku Museveni tuzitunuliza alien skin. Njagala okubajjukiza our enemy is Museveni. Mulabe waffe ye Museveni oyo amazeeko bannayuganda emirembe abajjeeko eddembe lyabwe. Mulabe waffe si alien skin. Kati ono gwe batumye ono gwe batuma gendo bakyokoze bakuddize bagala tumuddize batukakkanye bagambe ndowooza mubalaba. They are fighting alien skin completely. Museveni bamuvaako eyo level twagivaako. Abaana b'enkyukakyuka gwe wenna abadde ategeka okuwawula omuzinga gwe wenna abadde ategeka okuddiza this guy ng'oyagala kukola revenge kwono gaya yensonga batambuza nako kakyali nga kambadde engoye za people power ne katambulira buli wamu wonna alien skin watambulira nga mwenna mukimanyi nti abaana bangi nnyo babakwatidde engoye ezo akakofiira bukofiira bakukwata ne bakussa mu kooti maasho ye atambula naye n'agenda ne bayimba ewa Museveni embaale nga kambadde engoye za people power kakochi keremengi. Era mujje mukyegerereza nnyo vidiyo zonna ezikkakkanya oba ezikkakkanya ffe oba ezikkakkanya abaana b'enkyukakyuka akakochi keremengi ke kazikwata era n'eyeggulu ke kagibaddemu nga kagikwata. Oshegera bagala kutussa kweyo level kutukakkanya bagala kutukakkanya bino biteeketeeke temugwa mu katego ka Museveni. Bino bimutumiddwa Museveni batulabise nga ffe abalwana n'oyo guy nti Museveni twamuvaako badde ku TV zaabwe batandike NUP is busy fighting alien skin. Museveni yamuvaako. Our main focus is Museveni. Tojja maaso go ku Museveni ekyo Museveni wakera kumanya ne bakikubako omuzinga ne bakimalawo. Olutalo tulina dutwalira Museveni so si alien skin. Allah kano katego togwa mu katego muganda wange togwa mu katego ka Museveni. Nze kano nkatunuulidde ne nkalaba nga katego alien skin se batambula ne kakyali nga kali mu ngoye za people power kakochi kelementi kamuziina ako ne bagenda ne bayimba nayimba nako ku mikono gya Museveni nga yakakutte ne kamera yakakwata video zibapostinga ninge engoye zezimu zikabeeramu zikwasiza abaana ne bagenda mu kooti maasho bagala kutukakkanya kutussa ku level ya alien skin.
bagambe ndoza mubalaba they are busy fighting alien skin tebalina bakulu Museveni bamuvaako tebamusobola balimba ensi bali bannayuganda tulina okubeera focused buno obudde bwe tugenda mu bwakalulu tulina okukola ebintu bingi nnyo so we have to focus temugwa mu katego ka Museveni atandise okukola obuzannyo bwe atandise otegaatega obukodyo bwe temugwa mu butego bwa Museveni we have to be focused tufokasinge ku Museveni tetumugjaako maaso bw'oba badde oteekateeka kuwawula muzinga biveeko bwe tulwanyisa tetumugjaako maaso tetujja maaso gaffe ku mulabe Museveni ye mulabe Museveni yatukoze bino Museveni yatuggyeko abantu Museveni yassa abantu baffe we have to fight Museveni not this muli wa bikola bana bali bebikola bana bali benkwacyo abo mubaleke bakole be bakola at the end of the day tetulina tetugenda kufiirwa ngo tumwesonyiye but our main focus our main fight tulina kugitwalira Museveni ayogedde okuva kye nayogedde olunaku lw'eggulo nti omwami oyo teri mutuufu singa balema okumuwa amatu nakola byayagala nakola bifujo lyonna nga tomuwadde amatu ajja kutuusa obudde alabe nti talina muntu oyo ayagala attention just agezaako kubanga asiikinga attention mu bantu nti buli munakoma okumwogerako awo nno ng'amanya nti nze aliko nti naye singa mubadde mumwesonyiwa ne mukola ebyame n'atawulira nga waliwo amwogeddeko nti mu butuufu mwandi mubadde mumala actually amaliza ng'agamba nti focus ebeere ku muntu omu omukulu omunene ali mu ntebe nti kubanga bo kimwetaaga ntebe so ono aze okubanga adisorganizinga buli kimu wabula byonna nga bigenda mu maaso n'omusajja mukulu Katongole Julius agambye nti kampeeko muto wange Alien Skin obubaka agambye nti tagenda kubanga mukambwe ati kambeere mukakamu tomanya message yange ayinza ogifuna ne bajja ng'enkuba etonya mu nzikiza ne bakuba asikaali waffe ne bamusuula eri ne bawandiika bye bawandiise ne balaga nti bamaanyi naye nsaba Alien Skin okube mu flashback myaka 3 emabega wali otya mbeera ki gye walimu n'abavubuka ba ghetto era abantu ki abaakusitula ekitebe kya Nuupu oyinawo olutalo n'omuntu yenna ne bye wakoze ekyokubiri njagala weebuuze banna abaakusooka Sobya ali luddawa oli osinga Sobya amaanyi Sobya essaawa zino ali luddawa era njawo mbuulire bwe yafa waliwo yava mu NRM n'agenda n'amuziika era enfa gye yafaamu wagiraba Banuupu bwe baamutta njakubuuza Abdallah Kitatta yaliwo bye yakola ng'adumira ne ba DPC n'abasirikale n'abakuba n'akola ki where is he right now akubuulire bwe mukomera ekyaliyo Zebula Mando where is he Sipapa omanya amanyi Sipapa ge yayina yalumbako ku kitebe ne bakuba buli kimu mu video ne butambula ng'oba obusatulators munayolooza oli omu ku baaleeta gavumenti ya Museveni natunulidde abavubuka abaalumbi abatambula temwina kye muyina muli bannaku omuntu avuddeyo abalwanirire Bobi Wine ne NUP babakozesezza mulaba kyamaanyi mulaba kiba munnange buli afulumidde mu video your time is coming Alien Skin your time is coming your time is coming watta omuntu olowooza right now ina amaanyi ozze wali otadde amannyo ku ngulu omanyi kye kitegeeza okuggulawo ekibiina ky'ebyobufuzi omanyi kye kitegeeza okulwana Museveni asse bannayuganda abantu mu geta abaavu nga naawe wooli ennyumba ogipangisa bupangisa olw'akafeemu ke wafuna wali musajja munaku nga naawe wooli bannayuganda be baakusitula omanyi mwefudde abali mu gavumenti ne Museveni mubi Alien Skin kye wakoze n'olumba ekitebe kyaffe amazima ga Katonda mu ggulu ne bye mwakoze ne muwandiika mbanji muzze mulumba bizinesi za Bobi Wine poliisi n'etayogera
One Love Beach mwabiraba ne batuukayo gravity kati ensi erimu kuba buswanyu tobiraba ne mukola buli kimu ne mukikola naye katutunule ekirijjo olimbuulira aliens abange tuli ku NCK TV era bw'oba oliyo nga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga amawulire go gakyali mangi nnyo 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 nnyini ddala weeyongere kubanga wekumira ku mukototovaawo